Abaddusi bakwetoola ebitundu omuli Namiryango, UCU n'ebirala era nga bano bakufumuka kilomita 10 ne 15. Bano bakusimbulwa ssaawa 12 ez'okumakya mu ttawuni y'e Seeta era ng'omuddusi omukulu ye General Katumba Wamala. Ssaabadinkoni w'ekkanisa St. Luke's Seeta Church of Uganda Enos Kitagamba bannayuganda basanye okwetaba mpaka zino okudduukira abali mu bwetaavu. Okutunda tiketi n'okuwaayo okw'enjawulo nga ssente zinaavaamu tuli mu kuzimba ekitebe ky'obusaabadinkoni era ku kitebe ekyo n'okuddaabiriza essomero tulinawo primary mu kifo ekyo esobole okuba ng'ejja mu kifo bulungi kuba essomero lyaffe likungaanya abantu bangi naddala batalirina nsimbi nnyingi nnyo ate nga likola bulungi. Bano era bategesewo n'okusaba okw'enjawulo bagenda okusabira ttiimu y'eggwanga The Cranes nga tebannakwambalagana na ggwanga lya Comoros nga 3 omwezi ogw'omwenda. Bagenda kusabira ku ttiimu yaffe y'eggwanga ng'otusabira eggwanga lyaffe naye ate 28 tusabye pulezidenti ajje mu Seeta tugenda kusaba naye n'abazannyi banaasobola nga batuuse tusabe bateeke mu mikono gya Katonda tulabe nga Mukama atukolera ebyekisa mulundi guno tugende nga n'obuwanguzi bunene kubanga Komoro erina kukuba bannange. Omuddusi ananywa bannaakenda okusitukira mu kakadde kalamba k'ensimbi za wano. Mu ngeri y'emu omutendesi wa ttiimu y'eggwanga Manchester United akakomawo leero ku butaka okusobola okulonda ttiimu enayambagana ne Nakasongola mu mupiira ogw'omukwano mu kaweefube Cranes na Mutima okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olivia Nakate, WBS TV Amasunsule.